Banamusako nnyo mwebali nnyo genda maaso n'okuba nga mutugoberera. Amanya gange nze Waso Emmanuel kasuye muli bulungi. Program eno kutusibwako Beaver Organic Access Building ku Lubaga Road. Omusawo omukugu agenda okujjanjaba ekikuluma ulcers, pressure, sukali. Endwadde zonna ezibaluma ennaku zino muzimanyi. Call him for consultation ku namba y'essimu ku screen ekigambo Beaver bwe kiri ennamba kw'omufunira. Ejja bategezaako nti mikono gya Mafiina yabakoledde office kwa Kamwesi Building level 2. Mujja kwa mujiraba kugenda kwa Kamwesi Building wano Kanyanya kumpi nnyawo Emperero Kanyanya ekizimbe ekirino nja kuwosa okuba nga omureceivinga awo. Kale kakati nino omukulu oli otya ssebo? Yandisebo. Nyongera ku maanyi. Yandisebo. Oli ssebo oli nnyabo? Byombi. Nsonyiwa okuseka. Oli ssebo oli nnyabo? Byombi. Byombi? Oli otya nnyabo oli otya ssebo? Yandisebo. Oli otya ssebo? Nje ndi. Najja kunyongera ku ddoboozi. Tunyuye emboozi eno ngitegeere bulungi. Amannya go gwani? Amanya gange amatuufu. Baali bampita Namabeere Fauza. Namabeere Fauza? Agasooka. Yes. Kati zino essaawa bampita Isabire Akim. Bakuyita Isabire Akim? Yes, sebo. Emabega lwaki kuyita Namabeere Fauza? Yes, sebo. Namabeere Fauza liba linnya lya muwala? Nti okusookera ddala nazaalwa nga ndi nazaalwa abazadde bange banzaala nga ndi muwala. Njagala onnyo ebintu bitegeere. Nazaalibwa nga ndiko ebitundu ebyo. Naye maama ne taata mu kuzaalwa okwange nga nkyali muto navala sikaati abiteeteeyi. Waliwo ebintu byonna nga sibifuna bulungi sinabitegeera temanyi n'abaana aba tebannabitegeera. Wazaalibwa oli muwala? Yes, nga ndiko ekitundu ekikazi n'ekisajja mubiri gwange. Oyagala kuŋŋamba olina ak'omusajja? Yes, sebo. N'ak'omukazi? Yes, sebo. Okakasa? Nkakasa. Tugende mutoyo ndageko. Ndya. No ki kati zaawe tugenda bagamba ki kisitalabyeko? Teri agamba kyatalina. Namabeere Fauza. Beera serious. I'm serious. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 29. 29? Yes. Okakasa wano w'ensonzi wano waliwo obuntu bubiri? Nnyonnyola mbwepangawo butya? Ekyekikazi kiri wansi. Ekyekisajja kiri waggulu. Oba bonna obiga ekyekikazi bajja bitegeera. Akasolo ak'omukazi kali wansi? Wansi. Ak'omusajja? Waggulu. Liyale kisoboka ekyo? Kyasoboka kunze ku mbiri ogwange kuba biriko. Kuba olaba n'amabeere gaagano ngalina gaagano. Olina amabeere kituufu? Ngonzikiriza nkwateko mpulire. Kwatako. Gego gennyini mabeere. Kati kambuuze katono. Ogenda mu mwezi? Ogw'abakyala? Sigendayo. Togenda mu mwezi? Omwezi gwenjagala nkugutegedde? Mbutegeera menstruation period. Ofukira wa? Okufuka nga nsitamye. Omusulo guyita mukali k'omusajja ak'omukazi? Bombi biyitamu. Omulundi gumu? Yiwe? Kali kafuka wansi kano nikafukira waggulu gwe kati. Ne buyika omulundi gumu? Kati kambuuzeemu. Ak'omusajja kaliko bolozi? Naye ti nene. Si ki? Si kanene nnyo. Kati niye? Akasinga kaawo. Kafunctioninga? Ntontono. Mukaboozi kyentegeeza? Kati kanziremu mbuuze kyentegeera bannange. Munansonyi ono program gyalo tulowulirize. Owulirize nga bw'olaba kubanga Waso Emmanuel nalumbiddwa.
omukulu ne yangamba efauzi ya nabirye kati ate n'ongamba gwe hakimu ani Isabirye tugenda tuuka wa bulungi nkyalina kyenkyagala okunnyonnyoka n'abantu bakitegeere bulungi twogerako kakati bw'otuuka okwegadanga mu kaboozi weegadanga otya oba wali weegadanzeeko waliwo omukazi yajjira nankyusa yampa agamanya twagenda okukima amazzi ngaawo oba nali myaka 17 awo ng'ayagala alabe ekituufu ddala ndiko ebintu bibiri kuba wenakulira ng'abamu bantya okusingira ddala nga bansosola nange nga netya kati omuwala wetwagenda kukima amazzi kusikodi oba bakiyita biki ebyo oba ebisulo oba kubawaholo twagenda babiri ate wawanvu kooko okuva ewali abantu ate ansingako obukulu omukyala ne tutuuka eyo nankwata nanza mu mboozi ez'ekikulu nagenda okulaba nga ak'ekisajja gafunctioninga ebintu byogere bitegere bulungi wagenda okulaba nga kasolo g'ekisajja gafunctioninga then ak'ekikyala nedda kati ekitegeeza kati mbuuza obuntu buno obiri bw'olina bukola mulimu ki njagala mbuli kano kakola mulimu guno kano kakola mulimu guno kenali ngezesazaako okukozesa kakisajja ak'ekikazi kikakozesangako so oba omulimu gwako kufuubisa simanyi kuba gwenda baguuka okoma kufuuyisa togesa nko omuntu yenna kwebakako naye gwena gwe wali webaseeko okwebakako n'omukazi balabe nti wangamba oli yakukozesa kati nao nabalabe wali okozesizaako oyo kenyini yekka okutuusa mugina emyaka gyendimu mwekozesa mwina emyaka emeka nze nalina emyaka 17 kitegeeza yali oba ali myaka nga 19 kuba yali mukulu kuba yankwata era nansinza amaani netugwa ebigwo nanteekamu ezo embeera nindaba nga kali kafunctioninga nebaka naye paka nazina esaawa akyali wake gyali bamumpa mbu simanyi mukazi wange era mu kumumpa okutuusa engoye nanzija mu sikaati ninyambala empale. Wayambalanga sikaati? Nayambala sikaati era bamumpa ndi mu sikaati. Lwaki wayambalanga sikaati ebiseera ebyo? Ebiseera ebyo maama wange ne taata nga bamanyi ndi mukazi ng'olwedde ebintu ndiko bibiri era singa nga baali nti balina ssente nga tetuli mu mbeera ya kinaku ng'eno paka nakati gye ndimu naali badde nga nkula nga ndiko ekintu kimu kuba baali badde nga basobola okuntwala ne bantolako ekirala naye embeera y'akasente okubula nakula paka mugina emyaka gye ndimu nga nkyali n'ebyo ebintu ebibiri. Ebintu byanyonyola bire bit scientific abana science oba abasomyeko kutusingako mujja kwongera mu binyonyole bulungi bitegeere kubanga is it possible okukera ku macha omuntu n'azaalibwa n'ebitundu by'ekyama nga biri bibiri? Hani YouTube enkoze bubi nandi badde mbalagako kwegamba nange binsobedde wale kintu kyanyonyola omuntu ng'olina okukimunyonyola bakitegeere kati mbula mugamba yeyambule naye nga sina wera mugamba kweyambula sawa ze ofuna kakati nkyageza genda maaso n'okuwuliza emboozi yo ng'omuntu omukyalo ng'e baamukuwa bw'amala okukwata olina gwe wagamba nasirika kuba nali ntya sirika kuba nali ntya naye wayitawo akaseera ka myezi ng'ebiri nali nkyasoma awo nga nali mpakasaako ninfuna akasente nineewerera kuba maama wange yafa ne taata ye taata waali naye mwavu ate yakaddiwa nga kwegamba
safunako ddembe kuva buto embeera zange zakulira mu nnaku kati oyo muwala ewabita akaseera nali nkyasoma nali ngenze ku ssomero eseera eyo twali tuli kukola bibuuzo bya siniya 4 2010 ne bajje ku ssomero ne bankwata mbona mufunyisa olubuto. Bwe mwakola akabuuzi nga mugenzi wakuluzi gy'ongambye yafuna olubuto akalinaanza okutegeera emboozi ne bakwata ne banzigyayo ku ssomero ne bantwala ku poliisi ne bagamba bafunisa omuwala ono olubuto ne ngamba abaayi kituufu nga bwe mundaba awo ng'era ndi mu sikaati ne ngamba bana seekakasanga nze yanfunyisa olubuto naye okwebakako naye sigenda akigaana nabeerako naye obukakafu bulaganga namuwa olubuto sibulina mwalindese ningenda ku ssomero nimala ebibuuzo byange oyo omuwala kirabika alina omusajja omulala yamuwa olubuto ng'ayagala ayiseewo oli amukweke abonyeebonyeemu nze nga gwe byagamba ebyo bakuwuliriza tebampuliriza bamaliriza bantese mu kkomera mpulira era waliwo akataka kali akasigalawo nga maama akyaliwo ati mulabirire jani amanya ge bamuyita Kagoya Mweiduma kyali gyali ng'omulabirire n'olubuto lwe awo nkyasoma mutuufu ninfunamu obukalubirivu nga tuli mu mwaka kyogo awo nga twali mu mwaka gwa 2011 2010 yes mwenje balabala muje myaka 10 emabega bonga itwale 17 kisoboka ningenda ku ssomero ninkomawo nimpakasa nimuwa obuyambi kati wali embeera yatuuka nindabanga enkakanyaddemu nga mpulira ekifuba kino kinuma amabeere gano nga galumya ekifuba kana gago gano muno nga ensigo ezimba enziruwe ezine ezibira waggulu beza wansi eza wansi zino lwaki sizimba simanyi paati eno nenuma yes nimbonanga sikyasobola kola mulimo mikalubirivu gyakupakakiza abantu kubeera nga nzizanja nga mpa omuwala obuyambi kati akaseera kinalekeramuko omuwa obuyambi era ne baddayo ku poliisi era ne bajja ne bankwata ati simuwa buyambi ninguma omutima ninkoma owaayi nigenda egaana sina kyakola kanfiirizibwa ebyange nteke kwona omuwala ebirowoozo sina kyakola ninkoma awo okusoma kuba nali nze kenyini mpakasa ningenda ku ssomero nze kenyini mpakasa nindabira omuwala ninva ku byokusoma nenzira ku byono by'omuwala kubanga netamiddwa kkomera mu kiseera kusibwa sifaayo ku muwala ngamba kanzira ndabe n'amala okuzaala n'abeera awo mpulira era n'amala n'afuna olubuto olwokubiri n'olwokusatu n'olwokuna nga zona gwe zimufunisa agamba aze azimufunisa era n'isaawa zinaali lubuto olulwo agamba lwange lwaki tewekakasa ndoza omufunisa olubuto gwe kambuze ekibuuzo mwegadanga emirundi emeka mu wiiki eyinza okuggwako nga kiki nga sipaddeko naye kati oba olaba olinga tekakasa nti abaana babo terevu olw'ensonga siimirira ng'omusajja bw'ayimirira okola otya ndagala mukono kuno olugalo bw'otuuka okuyimiriramu naye bwentuuka eri ekibugumu nga kikkuba nafuba. It looks a funny story. Nes and Embo is very to job with the Ramatu. But it's Jagaso consider more. Cutting Boza Bonziram. Ongambe to immediately Akomusajja. Nga bwabeera ati omusajja omutuufu ayimirira bw'ati bw'obeera otya naye nyimirira bwenti katontono n'olebera bw'oti tomalaayo sirebera naye embeera bwenti bw'oti naye simalayo nti
Bw'omoloka muyingizamu. Mbana akabeerako naye. Ekinene nnyo. Nnyo dakiika obanga 5. Ng'owangaala dakiika 5 gw'ozimanyi. Dakiika 5. Ne kagwa. Kati mbuuza. Bwe kagwa kaba kamaze okuyiwa. Mpulira nga mbeera amaze. Omumaliramu. Nze bwe mpulira naye nagenda ne neebuuzaako ko omusawo kuba nalwala ningendako mu ddwaliro. Waliwo mukwano gwange era kenyini yenzije yantwalako emulago eyo ne bankebera. Ne bangamba sikakasanga oyo muwala omuzaalamu abo abaana. Njogera n'amaanyi saagala yogere ng'oli ebigambo. Omugambi omusawo yagamba takakasa ki? Takakasa. Teyakakasa nga nza muzaalamu abaana. Naye omukazi agamba nza muzaalamu. Kati ze mbuuza ggwe. Ng'omala okwegatta naye ogenda okulya ng'omufuseemu oba? Mpulira nga nfuseemu. Kikakati olwo amazzi gabagaani ago ate gabagange gabagago. Sigobero gamuyemu. Nze mmanyi bwe gaba gamugenzeemu. Naye kivubuka kino bakyawa. Kati nedda no sookoddemu kino kitono nnyo. Ng'owulira agafuluma. Ogajjamu n'ogayiwa ebbali nga bwe tukola ffe oba ogaleka ne gagendamu. Sengaleka ne gagendamu kuba olwedde oba gabageego oba sigeego butufe sibitegeera. Kaba gafaana gati agago. Meeru kati olaba ewake wangulu kafuka n'aka wansi ne kafuka. Kati obeera oli mu kaboozi nga waggulu omala nga ne wansi. Waliwo ebikulukuta bwe tundaba muyise badde ntiddemu nga mmanyi. Nedda onosonyiwa munnange naye ngeza okuwulira mboozi eno sikirabangako bukyambaawo. Kati mbuuza amabeere go gano go gatonya tegatonya buzibu ki bw'osanze mu kubeeramu eyo embeera? Obuzibu bwensanze mu kubeeramu eno embeera gye ndimu nsosolwa niyo embeera nga ngenze ku mulimu oba noonya omulimo sifuna buli omu antya. Kati n'essaawa zino omukazi wange kenyini yatandika okuntya. Agamba oli gundi gositi eryawo. Mbuula atya ki? Simanyi. Abantu okusinga bakuyita ki? Okusingira ddala erinnya oba? Ngamba mu mbeera oli wakulaba agamba gwe ssebo jjangu wano oba? Kati ab'okukyalo bamanyi nga mu mbeera za kikazi. Bamanyi oli muwala? Eno gye wawasa? Eyo gy'ova? Eyo gye nva era bampita n'abiri. Yes. Kati bw'oba mba ndi mu kkubo oba ngenzeko eruuyi ne bampita ssebo olw'ensonga mba nambadde empale olwisi saati. Kuba nange bw'obadde ojjawo endowooza oyambadde empale. So embeera enkaluubirira kuba amala ninfunamuko okulwala. Okulwala ki okukolwala? Kugambye amabeere gano galumya ekifuba oba nkozeeko emirimu eginkaluubirira nnyo. Amabeere gakuzitowerera? Ekifuba ne kinnuma nnyo. Mpulira. Kati eno wansi olaba abasajja babeera n'ensigo. Ensigo eyo egira tusa ekiseera n'ezimba. Eyo? Eyange. Olinamu meka bbiri emu? Emu nene, emu ntono. Ensigo zo tezibalansinga? Tezibalansinga. Zino ez'obansi? Ezo. Ezibeera ku busajja? Ezimba n'eruma nempulira nga ndina ekizimba kiri kutucca. So obukaluubirivu nabwo bwenfunamu eno embeera gye ndimu.
Watwalako ku budde n'obuuza ku basawo lwaki ensigo zizimba? Nagendayo naye embeera y'akasente tebasobola kufaako kuba nalina akasente katonotono. Olwagenda ne banta ku treatment ne bampa amakerenda ninzirayo mu kyalo. Obeera ludda wa? Makuutu. Makuutu. Kyalo Makuutu. District. Bugweri. Esebo. Wotukidde okuvaayo gye onoonye n'okunoonya nga mbeera ki gy'olimu? Ng'era ndi mu mbeera mbi. Binuma. Ebiki? Njagala obyogere. Ensigo zinuma. Amabeere ganumise ekifuba. Abafono gwenjoga naye si mukyala musajja okusiza bwangamba naye agamba alina obutundu bw'ekyama 2. Bufu ngenda kutolako mu toyi mbirabe. Nge mazima nkakase ekyenjogerako. Kadi z'abantu mbagambe ntya? Gwa amabeere ngalabye gaago egali. Kadi njagala kulaba wali. Mu mazima kyekyo. Kadi zennyonnyole kiddala. Ntya. Onondagako? Simanyi oba anaawamu ensonyi. Nze sijja kuba na nsonyi nja biraba. Naye nze ndina ensonyi. Tekigana kuba siragangako muntu wadde omu. Naye anti kati ozze wange nze pozi omukazi yabirabako. Owewaka. Ati kati olina okundagako nze. Nja okubeera ali mu mabbali ffe katulabe. Nkakase kyenjogerako kuba kati abantu bagenda kubuuza gwe emago alina omusajja walabye eki? Mbagamba nalabye eki? Nakomye ku mabeere. Oba onfuna? Funa. Kati mu butuufu ojja kundagako kasoko tumala omalizaano. Anaabakaagala ajja kabuuza nze ajja kabanyonyola bwe kafaanana. Tojja okukasa ebintu bino. Kati badde okyannyonnyola. Embeera mw'oli kati kiki ekiganya otambula mu byonna? Kuba ndaba embeera gy'olimu ereka si nnungi. Era si nnungi.